legendary music in Uganda. Si kintu kyangu, you can't buy experience. Tosobola kwogera myaka n'oyogera bwogezi. Olina kubeera ekyo. We cannot pretend abantu balina kubeera nga bali ekyo kye bali. Olina kucelebrating a birthday teriiyo. So olwaleero abantu bemulabye amaaso awo Awilo Longomba, Africa Band, Ragadi, we should respect the elders. Emyaka gye tubaddewo mu industry gyo gyeyogera sijja kwogera. Jajja ovuga ng'emeka okuba Africa evugana mu 8 g'ovuga ng'emeka? Ndi mu myaka ga 35. Africa eno ogitandika ddyo gitegeera? Nze Africa Band bwe nabeera nga nkyali muvubuka muto. Myaka ng'emeka? Ejjagenda mu deeti ezo. Twagijoininganga nnyo ogende gaba. Edda walingawo kafyu mu Uganda nga bandi zikuba misana. Ebyaddala njagala bagamba baataaliwo nga tugenda ku mazzi eggaba obudde bwa misana. Waliwo edda gye twagenda ku Cape Cod naye wabeerangayo Africa misana tu. Yes, misana obudde bwe bugenda okuwungira nga baggalawo. So ebintu bize bikyuka, bandi ne zikyuka nnyingi naye mulaba nti Africa Band era yo kubwayo bandi nga Africa Band. Tulina gyogerako nogigeraageranya nga bolaba ebyennaku zino ebya artist ebagala nnyo okugeraageranya abantu. You can't buy time, you can't buy experience. Bw'otunula omwami nga Awilo ebbanga lyayimbye akunyonyedde yali drama mu band Bashalamwana twakolako nabo shows wano. Nakolako show naye ne Jibbe, twakolako shows naye ne Oliver Ngoma ku Nile Hotel yafuuka Serena kati. Ebbanga eryo lyonna tulikula buguzi tubyogera bwogerezi muteeka okuba mwemanyi how you've been working together. So nze kyenjagala okubagamba nti bannamawulire kirungi nnyo ne bamanya history n'abantu abalaba ne bamanya history ne bamanya n'amakulu agali mu muntu okuba nti yayimbe ne wayitawo emyaka gumu paka 8. Katubuuzeemu wajoiningako ku bandi mu music career yo nga bwe Jajja Ragadi? Nze nakola bandi yange, bandi yasooka gye nakola bagita The Homies. Nze nalimu nze Mola Steve Branso ne The Homies. Nembeera nga bwe twamala obudde nga butambula bandi eno tekuumika bbanga ddene wabuli omu atandika okubeera nga asobola okukola ebintu ebibye ku bubwe. So abantu abamanyidde nga bandi batandika okulaba solo buli omu n'akola career ye. So bandi of course nina bandi yange era nkolaganye n'abantu bangi in different angles. Nkolaganye n'ababandi bonna boyinza okuyita. Lwaki bandi zino era nkibuuza ne lwaki bandi zino mu Uganda zo teziwangaala? Anti kubanga abantu abasinga tebabazaala mu family emu. Bandi is a union of group members. Of people abajja ne bajja ne kakati bembeera mu bandi ekintu ekisinga okuddula mu bandi buli omu afuuka star. Buli omu afuuka star mugenda okulaba nga ekibagatta kigenda kikendeera. Mugenda okulaba nga buli omu w'amaanyi kyekyawula bandi. Credit enogera ewali bandi eziwangadde olw'ensonga abantu bano bajja balaba be bawula mu bandi batandika okugamba bano abalala obasinga lwaki bano tobavaako. So ezo problem ezikutula mu bandi. Ekyokubiri oluusi payments abantu ensasula baleeta obuzibu. Oli agenda okutandika okulaba oyinza okugula ebyuma n'oteekawo erinnya lya bandi bamutandika okuyimba n'agamugamba nekyekimu naye nga gwagula ebyuma bitayagala bimanya ye agamba muyimba mululu byonna bwe bityo. Kadena awalala abantu ababakutulamu olejja n'agamba naye manyi naffe tukole ekyaffe kino kyoliko kiveeko. So mulina okuwa credit abantu abawangedde mu industry eno industry y'amakuuli y'amaviivi yankokola omuntu okuwangaala n'amala egyo emyaka ng'ali focus okubeera ng'asigadde akola ekyo kyakola. It is big respect. Twogereko ku nsonga y'okuwangala ne in terms of federation ne association ezadde zize enkontondawo ya federation eno empya ozegenda kuyambako ebiina band okuwangala ne groups zino ez'enjawulo ezikyaliwo nga olwa B2C kwayo Eagles yavaawo tuyenga B2C tulabenga ne groups endala zino ezikyaliwo ezeegasse federation okutondebwa kwayo kunaagiyamba okuwangala. Ekisemba music kwa Uganda bongo. See, it is not si bulwadde si just obongo mindset. Bwe twegatta Abaganda bagamba agali awamu gegaluba ennyuma. Ne bwe twegatta always wajjawo ate abasikemigwa. Bwe musikemigwa muba mwonoona obwegassi. Abantu abeegasse bwe tunula ensi ezeegasse waliwo nga bw'olaba OAU
African Union waliwo olabanga United States of America. United States of America teyali nsi emu, zaali nsi nnyingi ezasalawo zifuuke states zegatte. Bo bagamba ekintu kimu, ffe tuli Bamerica, kyobola nti bahamaanyi. Olaba abantu nga United Arab Emirates obwegasi, ekigambo United bo bamala okwegatta Saudia, Sharjah, Abu Dhabi, bwe bamala okwegatta bati Qatar, bwe bagatta UAE, bwe bugagga bwe balina. Ne kati ffe Uganda buli muntu akola ekintu ayagala kifuule personal. Ne waliwo ekibasumbuwa abantu abasinga mu Uganda, instant gratitude. Age generation gye tulimu ya instant gratitude. Funirawo esaawa ezo njagala kugaggawala kati omutalowooza awira akugambye nti asookera mu bbanda ng'akuba ngoma, najja n'akubira Oliver Ngoma wano. Bamala okubira Oliver Ngoma naye nga Oliver Ngoma abantu bamwagadde, naye n'arekodinga alubamu ye. Bamala okurekodinga alubamu ye, ndooza mawula alubamu eyo eyalimu Jumase, ng'ayiga Jumase yeko Peter Sematimba in Kyabasa, ng'onamaze okutegeera nti Uganda eno njagala bagamba badde batakimanyi, eno ensi Uganda yerina mmaaka wa music wa Africa. Buli muyimbi gw'omanyi nti atuuseko wano afuuse sita mu nsi yonna. Bw'olabanga Awiro batandikira wano, Bashala Mwana basooka kujja wano ne bakuba nnyo wano ne baleka bafuuka banene ewaabwe. Diamond Platnumz bonna basookera wano. Bw'olaba Burna Boy twakola show ne Burna Boy Namboole, muyinza okebera ku records Club B egipromotinga nga teri amanyi Burna Boy mu nsi yonna. Yamala kuva Uganda kukola show Namboole, badde Nigeria yafuuka munene. Battle ranking yabeeranga n'okusitiza Kampala bonna. Kati tekinjagala okugamba nti Uganda ekirabo kyayo Katonda kyagiwa. That's what they call it Pearl of Africa. naye ffe ekitulemeseza jjajjaffe Abannayuganda mu bajjajja ba Eddie Kenzo bane okulamu no naffe tusobola ekikola nga Baawiro. Ffe tulemeddwa nti kati ndi ku show bw'obanga emyaka gy'olina emyaka emeka zigye emyaka gyennyimbi olwo mba nnemeddwa. Bwe manga ngenda kubeera ku show enkya nkuyimbira ozina amazima, kitegeeza siremeddwa. Abalemeddwa be bataliiwo oba be batakwata mu microphone n'ayimba. Abalemeddwa be balowooza nti okuyimba bye byonna, n'ogamba nti nze bwe mba nnyimba abalala bonna saagala kwogera nabo. Bw'obanga olabye Awiro akugambye yawulira oluyimba lwa Jim olwafrigo mu Dinisa n'ategeera nti abo abantu bayimba, naye yaluyimba twamumanyi Joanita Kawalya, yamanya Afrigo. awo katono nyonyi new generation eno egezezaako okufederate ng'erina kyeyize ku old generation eyammwe. Erina kukwatagana n'abantu bonna. Bw'obanga olina abantu nga Ragadi, olina abantu nga Moses Matovu, Joanita Kawalya, olina abantu nga Kabuya Sembugga, abantu ababaddewo abaliwo n'abaliddawo, n'abaana bano abalowooza obulowoozi okutandika okuyimba babeere n'ekirowoozo eky'obwegassi, bagambe bwe twegatta tusobola okukola. When you look at the richest people in the US, ba Jay-Z baani balina gye beegattidde, balina gye bavudde. Bw'otunula ba Dr. Dre gye batandikira, ba Snoop Dogg balina ttiimu yaabwe batandika okukola East Coast West Coast music. Bw'otunula ba 50 Cent ba product omwava bano barapa ba Eminem. Kakati lwaki ffe tetutunuulira ekyo? Ffe buli omu ayagala kubeera nga ye nze ate nga kyandibadde ffe. Kati obola nti abakongo bayisemu nnyo. Koffi Olomide talwana na muyimbi mulala, amuwa chance naye ayitemu, ffe tuwaane bonna. Naye kakati e Uganda oli alwana gwoveewo yabeewo. Jajja Bannayuganda ng'abayimbi naddala bano abato nkubuuza because gubaddewo generationally basobola okujjuza ebisaawe nga tekuliiko an international artist. Buli omu asobola okujjuza ekisaawe depending on how you organize yourself. Buli muntu kasita ayimba oluyimba abantu 10 ne balukiriza, asobola convincing abantu 10 ne baleeta abantu 10, abantu 10 ne baleeta 10, abantu 10 ne bawera. Naye enteekateeka gy'oyitamu okukola ekintu ekyo, abantu abalala bafunye omukisa ne bamwagala nnyo ne bamulanga nnyo n'adisappointinga ku stage. Nenze njagala abantu bajje ku Saturday bakakase kye bayita stage. Si bya CD naye baabana obayigiriza kuba kati okyenyumirizaamu gwe obayigiriza ekyo ekikuumidde emyaka gino. Abaana abasinga bayize, abamu baagaana. Abaana abasinga omugamba ku yigayo ekivuga, yigayo wakiri gita, yigayo wakiri ngoma, yigayo agamba oluteekamu kasidi ne bakubira mento ze nganjiika. Kakati at the end of the day otunulira abayimbi bano bonna, Moses Matovu muyimbi atafuuwa omulere.
Awilo n'ongoma mukubi wa ngoma atayimba. Jjajja Rwagadi muyimbi ate Ndi nkube ngoma nkuba keyboard byonna mbizanyirako kati olw'ensonga nagamba nti singa eddoboozi ndi ekifi ky'ennyama nekiganira wano engalo ziri ntaasa point okitegeera kati what a musician is a creator. A creator does not limit himself. Olina okubeera ng'ogamba bwe mbanga sikyayimba kiki kyensobola okukola kubanga bw'obanga tokyayimba njagala mbabulire Katonda yatukola mu ngeri eyanjawulo. Bwe mba njogera bwendi nga bwe njogera si bwe nnyimba. Nga bwe njogera si bwe nnyimba. Tuwema akapeera kaakali bantu bakyawule kwani kiri tekiniko nnyo. Bwe mba njogera bwendi si bwe nnyimba. Kakati kitegeeza ki? It means I can turn things around. Bw'otunula Moses Matovu ng'afuuwa omulere si bw'ayogera. Kituufu. Bw'otunula nga ayimba abaana ba Africa oh mama ddoboozi ddala ku ddoboozi lyayogera kitegeeza he can create new things ali versatile. Kakati twetaaga abaana bakkirize okuyiga from the elders. Federation awo ennyini manya nkubuza ebuzo kwa manya odduka. Federation eno eyisa abantu nga mmwe you the Matovus n'abalona okulaba muno mubayigiriza muba mentalinga mu kino ekintu era lwaki tetunnabalabayo abamu ku mmwe abaludde mu kino ekintu. Fenno kyenjagala okugamba Federation okubeera formed nze chairman wa National Culture Forum etwala federations ne associations zonna mu Uganda. I am part and parcel of any development that helps the growth of the industry. Yeah. Federation etegeeza associations coming together. Associations ez'abaana abato ez'aba planning okubaawo n'associations ez'abakadde abaliwo. When you put them together ogenda ku having what they call a proper federation. But do we have a proper federation nga bw'ogambye right now? Wakyaliwo ebikambira ebintu birina okutereera. But with time, it is just understanding. Waliwo omuntu abeera n'agamba nedda abakadde tebasobola byenjagala ze njagala bavubuka. Njagala bagamba abaana bagamba nti bato bayimba balina kuyigira ku bakulu. Buli mwana gw'olaba ayimba mu Uganda alina omuntu gwe yalabako mu Uganda gwe yeesiima okubanga bagamba mwagwa anti no problem. Akati abayimbi abaagwa bagenda kucelebrating emyaka 48. Akati mujje mulabeko ku bayimbi abaagwa so bwebeera. Bwe mumala mujje mulabeko ku production bwebeera. Bwe mumala mujje mulabeko abantu abayingira mu mmeeza ya milioni 10. Okutandika ku mitwalo 7.5 okuyingira kitegeeza ki? When you book people or creating a generation yo okubukinga abantu kweganta abantu bagala Eddie Kenzo ne bakula ne Eddie Kenzo paka Eddie Kenzo lwakaddwa awo nyini entalo omanyinja kana kukuta entalo zisusse mu kintu kino ekya federation however much gwe akiri ku top eringa chairman wa UNC naye federation ne wuna association ezasookawo case in point is woman entalo ezo kyona kisinga okusumbwa abantu kiri mu bwongo tewali lutalo luliwo. Sindi alumagana ne Kenzo Fina avudde yaduse Spice Dana ne yeganye federation kituufu kye kiriwa it is what they call misunderstanding, misinterpretation, misguiding. Njagala mbagambe industry ya music wa Uganda tekolebwa bantu ba muntu omu. Bw'owulira Moses Matovu eyayimba mu 1977 nga ajja gamba naye bana ebitwadde bizibu abantu bagala bwegasi otegeera kati abantu begasi naye tufuba okulaba nti tukikola kino ekisumba obwongo waffe tukiveemu ogambe nti togamba omuntu ti oyo yaggwako sigwamuleeta akati togamba omuntu nti oyo muto ono ye mukulu music tali ku myaka njagala federation diru ebyo sibimanyi nze kyesinga okumanya nze njagala nga gwatula kakiiko akafu. It is my prayer to see that Bannayuganda beegatta okukola ekigenda okubazimba ensi ezikuze mbadde mu nsi ezikuze because kino ekintu kyogatta music wa Uganda n'abafirimu ba Uganda mbadde South Africa mbadde Nigeria mbadde Ghana mbadde America mbadde London mbadde Russia nga njagala kubuuliriza lwaki bo beegatta ffe ne tugaana problem yaffe abantu bonna babayita banneemeza omuntu wabanga yeyefuula kyali aba tayagala nnyo guidance aba tayagala nnyo guidelines kyekiri mu federation sijja gamba federation kyekiri mu Uganda music abantu tebagala babuulirako olajja n'agamba nze ndi munene okusinga abo naye obunene bw'obukakasa omaze emyaka mingi ng'oyimba n'okakasa obuzibu buli mu music wa Uganda bayinza okwagala omwaka guno ne bakukyawa okuddako
Is this a good start or a bad start? It's a good start because tekibanga mu myaka 4 abantu okugamba nti beegasse naye nze kyensaba era nsaba Katonda ate kijja kutuuka amagezi gali bwe gati mu bwegassi buno tetuleke omuntu ebbali oba tamanyi kuyimba naye ng'agamba nti muyimbi oba talina linnya naye nga muyimbi kubanga waliwo abayimbi nga tebalina linnya naye nga bayimbi waliwo abantu abakuba ebivuga nga teri abamanyi naye nga teri babikuba waliwo baproducer nga bakolera abantu music teri abamanyi tubagatte bwe tubagatta nga tetubasosodde tujja kuzayinasa twogere ku lugendo lwabwe olwaliko emabega abakungu nga babafukidde Ziki wano mu Uganda batugamba gwe wakulira kyenasooka okukola twagenda okukakasa between the 80s 89, 90, 91, 92 nga wano waliwo promoter bamuyitanga Tamukati ng'asola mu Nile Hotel gye batuma Serena kati nga ye tavaawo nga every weekend aleetayo muki omukongo okuyimba ne tukitandika okitegeera nti ffe tebatuwa chansi ne tugamba nti abasajja bano bavaawo batya ng'ekiriwo olwaleero waliwo ba Nigeria nti buli weekend baleetayo mu Nigeria omu n'ayimba naye nga okukijjawo aba Nigeria tulina okufuna abantu abagenda okukola aba Nigeria be batusinza ze kye nakola natandika ngamba nti bwe nkuba oluyimba lwange nga siseekomawo ne ndukuba mu ngoma nga eringa lingala ne nduyimba mu Luganda bajja ndutabula n'ennyimba za lingala bategedde bannayuganda basobola okwekolera ekyalo saakomaawo ne ŋŋenda n'okusoma olulingala bwe nasoma olulingala nakuwa ennyimba ez'olulingala music elengi ekopesa nga yaliboma soki nayo ki music makanisi nga yesilaka nga nimba mu Lukongo kati abakongo ne banjagala bannakenya ne banjagala abanyarwanda ne banjagala ne bannayuganda so at the end of the day tulowooze biki bye tuyinza okukola okusobola okutereeza ekintu kino tuyige n'ennimi endala tetuyimba bya Uganda byokka bwe mma ndi wano nsobola okugamba nti sobola okwogera Oluswayiri naimba olimba lw'Oluswayiri nimevuka milima na maponde napose japata penzi kamalekowe ne AY kati abo bogeze ku market ya Tanzania bumala oyimba yoko ku Luzungu n'atategeera Luganda oba Luswayiri nawulira Oluzungu bumala oyogera yoko ku Lufaransa le problème demande c'est le pas le même omunagamba omuyayita okutaba allo eloko na eloko ezana tango na moto salisa kamanika pambate kati janja kyogeza kugamba engeri aba Nigeria gye basiba waneeno nga babalumya emitwe tuyigire omoni ragadi aza Congolais anti mulese omwimbi wa Awilo adze ategedde nti tukwataganya base ukitegedde kintu ekyo mbadde nkugamba kyogezaako kugamba ogambe nti abakongo bwe baafuuka Ziki waneeno nemuyiga olukongo how they are doing everything bwe tusharinga nze nsobola ogenda ne performing egoma amagisenyo wawa nsobola okujja ne performing e Uganda so we can share people abantu bagala music wa Congo abantu bagala music wa Uganda bagala na Nigeria kati olina okubanga osobola okukola byonna kati tuyiga n'olu Nigeria byonna mubiyige oluzungu pidgin English oga long time I don't see you I don't know what's happening